Okay, Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. I think I know musajja naye ali handsome bulungi nnyo. Kwegamba ayina eddoboozi bw'oliwulira ogamba mukama katonda wange ffe tulyogerako ddi bwe tutyo ayina deep voice manyi bano bataata abakusanga ewaka naga okola ki n'oyogera byonna nabyo obadde okola nebyolese nebatakusanzeeko taata wagise ogamba otya gyendi mukwana ogamba otya ndi bulungi bigenda bitya si bibi kituleese wano olunaku olwaleero kirungi nnyo nfunye omukisa guno nenkuyita vyowengako abavubuka ku ffe tuliko beebuuza ekintu kimu batera okwebuuza ekintu kino omuvubuka ali eyo ajoyinga atya Ebonies bwe mbadde njogerako ne Mariam antegeeza naŋŋamba ojja nobuza ku mwami Saamu nakutwala so ndina omuntu omutuufu omuvubuka ayingira atya Ebonies. No, Ebonies enyingira yayo ya mirundi ng'ebiri oba esatu. The first one, people apply. They do apply. Application. Yeah, application. Naye bwe tuba tutandise auditioninga and then we look into the applications and invite them to come over and we audition them. Ne tuba auditioninga, ne tulaba potential y'omuntu. Okay, that will work. But then there are some times when we scout for particular talent, nga omuzannyo gwaffe gulina certain character gye tuba twetaaga nga tulina kugiscouting at that particular moment. So then that's when we go out and start looking for some of these people. So it is a two-way thing. So when you come, you lodge in your application, then you wait until such a time that we are going to auditioninga obanga twagalamuko some new blood, and then you audition with our potential, then we take you on. Okay. There's rumors spreading around. Rumors ezigamba nti Banabasi and Saron finally Bavudde Ebonies. How true is that? Everyone is entitled to his opinion. But first of all, our organization is a family. So mbulirayo omuntu ayinza okugamba okujjako nga taata we yaganye nti nkuzaalukuse noyokuvayo, but once you're in a family and you have grown up in that family, you are part of the family. So the word gye bagamba nti bavuddemu is eba tekyakola. Ekigambo ekituufu kyandibadde ki? I mean, they're part of the family. Neighbor is okubanga taking the leave or something like that because this is work. I mean, we can't put all our stars over all our people in one play. In one play, for example, there's some productionism. Katinange mwesiri. Now they sit back. Oba ningina nenkola ebintu byange. Sibadde wombadde ntambudde out of the country. But the gundi abadde egenda maaso. Badde nvudde mu gundi. So production kateriwo currently Banabasi batagirimu. So why doesn't he ayinza okuba nga alina byakola ebibye elsewhere? And for Underwood, she has just given birth, and to expecting muntu kuva for maternity tetulinga za government obeza government is maternity leave enkanawa, but for us we give you your time omwana akule because our work is so involving nti wanaba atandise ate okujja ajja kubanga alina okuleka omwana nga ali ku stage eri ennungi. So at the moment tetubugutanya bintu time ejja kutuuka production ekubanga mu requiring and then alyoka ajja. It happens, I mean, when we go out of the country sometimes bagundi gye bali yes tubasangayo and wetuba tubawandiikidde akantu akadiri Raymond Rushabiro ng'akomawo wali mwali mugenda UK Raymond n'akomawo. He goes and comes back. Once you are part of a family ng'ekika okirimu eno family tewali avuddemu tawonyiza kuva mu family. So basically nga Ebonies nga kitaawo
yagamba nti nkuzaalukuse naye webaga omwana agenda nakumayo wa taata luno luba lujja abaana bazanyira mu buzanyi okitadde bulungi ekyogeredde bulungi omwami ono musajja mwogezi neyanzanyo sebo kale sebo nawe webale nnyo nsanyusa okulaba and I've enjoyed my interaction with you. Yes, it is not easy. Sometimes ogenda n'olabanga nti bakusika busisi and so on. Naye my interaction with you badde nungi nnyo. Ne cameraman mwebaza is steady, very steady man. He knows what he's doing. Kati tugenda dye UK tata. Very soon. For every year, Ebonies has Ngamba. to. Mwe mugenda. Kati fe. Mwe. Batutaddeko batya. Wano kategedde. Nkutidde. Abati sikutegedde. Kati kano ketulabaganyeeko. Webale nga ali Birmingham. Oba ali mu Trafalgar Square. Mwebale nga abaliyo already. Kubanga nze nsanyuse asagala kosa nsiimye ekyo kya baffe naye nsanyuse enkola yammwe lwaki sitambula n'abantu bali professional nga okay Mariam ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi ogujja guno mwezi ogwa July otugenda okubanga tusambagala kandi abo banange nanyigiriza mbere mu muzanyo guno nali agadde ozannyako ne Mariam Dr. Bossa Vicky bantu bangi nnyo basita mwana abagenda okubeera mu kino ekintu nze bwe sibuukira kino nze naawe tosubwe ennaku z'omwezi nga 11 tera la bonita don't miss